ekikutte ku sayidi akawungezi ka leero? Tetugenda kubeera mu nsi olw'okuba ejjuddemu ababuyabuya abatono. Tulowooza sentensi yonna erina ejjudde ababuyabuya. Osobola kweyambula kuba Mukama Katonda teyali musiru okukweka ebifo ebyekyama n'akugamba nti oba abantu baagala okubiraba olina biraba n'oyo omwagala waawo nga muli babiri. Naye tosobola kuvaayo mu lujjudde lw'abantu n'okubayagala erinnya niweeyambula nomusigala butte n'otukuba ebifo byo ebyekyama n'obikuba abantu mu maaso. Eno Uganda mugaa teri mu mateeka era abantu mwekyayi mutukuba kuseera nemutunda butunuzi ng'omuwala akunamidde abaana baffe, akunamidde ensi netutunda butunuzi. Tetugenda kutunda butunuzi. Eyo omuwala simanyi bubu kikoze bitya. Olunaku lwejjo namulabye ng'atambulira ku kitimba nga yeeyambudde engoye asigadde bute. Neŋŋamba UCC ekola ddi, poliisi ekola ddi, n'ebitongole ebirwanizi by'eddembe mukola ddi okuleka ensi yaffe ejjulemu abantu ababuyabuya nga bano? Kwe kuvayo olwaliro muva ku ripootinga ku side edikota. Oyo omwana omuwala ayagala abeere ekyokulabirako. Era mu nnaku 3 nnya banaba tebanaba kumutwala nja kubeera ku side edikota benaavaawo ngende ku UCC mbabuuze bakola mulimu ki. Tetusobola kukkiriza baana baffe kwonooneka kubeera mu nsi tubenga ffenna ababuyabuya. Yensonga nno olwaliro ndese ku side edikota okulaba nga ripootinga omuwala oyo simanyi bituufu bikoze bitya yalaze obwerere bw'eryensi eno. Eyo si nnono yaffe, si kalita yaffe okweyambula n'osigala obuto. Osobola okufuna erinnya mu mbeera endala yonna naye nga teweyambuddwe ng'oyo omukyala oyo nno njagala abeera ekyokulabirako. Abaabinyumiddwa mubinyumirwe naye nga muli eyo mu kisenge. Ebyo osobola okubikola mwenna abantu muzaamu kamera mubikola naye nga mulina omwagala wawo mu kisenge eyo. Omuntu ajja kwebuuza si yasoose okukola ekikolwa ekyo mu Uganda, lwaki ye ku mumuno omulundi? Kaakati gwakwatira olwaleero omukisa omubi gumukutte. Ate nga nkulayirira omuwala oyo alina okuyimira mu kaguli abeere ekyokulabira. Tetumuwala n'okumanya simumanyi naye ekikolwa kye yakoze kyenfaafaagana nakyo ajja kubeera ekyokulabirako. Tulina abantu abadde bawemula wano ensi ne baamala okubakwata ne babateeka mu kaguli baatereera. Era abantu abawemula abeeyambula abawemula abantu abakulu abawemula Obwakabaka bwa Buganda abawemula abantu abakulu ab'ebitiibwa n'abavaamu ebigambo ebitanyuma kuwulira mu bantu mbabuulira mwenna mugenda kusibwa. Ate ekyo kyeyamye waliwo ne comedian omu yakozesa ebigambo ebitali birungi oyo gwegenda okuddako kumula nti yeewaanawaana alowooza nti muwagizi wa NRM yagenda okuddako naye nsoose kwonoonwa mu nnaku 2-3 nga tebanaba kukwata muwala oyo kugenda mu amateeka galamule alina okubeera ekyokulabira. Twali kiseera ky'amaanyi. Bajja kwebuuza ebintu bingi. Omwala omuzaala lwaki tusse muyita n'omugamba ki ekyatuuse nga tunamutwala ku poliisi? Kyenjala okugamba oyo omwana ekintu kye yakoze kyavudde mu buntu ne kisaasanira ensi yonna. Kakati bwe kiba nga abakadde be baagaana okumuteekamu empisa ensi kemugunjule ensi egenda kumugunjula kubanga alabika alina embeera gy'alina okutuukamu ategeere. Waliwo omwana ono omuvubuka oyo yavuma Ssaabasajja Kabaka n'amuvuma n'amusensibula tebaba kumusiba. Amazima gakakusinga nakatakyayogera ebigambo ebisooka naye olunaku lwe yakkirira wali eruzira yavaayo n'atereera. Ne Kakono temumulaba yatereera n'abalala bangi bagenda kutereera naye embeera yamala kubatuukako. Katono omukyala kasooka amala okutuukako eri gye bagamba nti tuli bulungi naye ebyendya. Poliisi ogiwadde ennaku mmeka nga ennaku 2 zokka olwaleero n'enkya okusaida edikoota mujja kundaba ngenda kutambula mpolampola. Ffe meseji yaffe betubetambula ngenda kujja n'omufaliso gwange enkinya tambule ne flasika yange nga mulimu n'emmere mbabuuze lwaki temulaba kukwata muwala oyo. Manyi poliisi eyo yeefuula ebeera bize nnyo naye tetugenda kukuza ggwanga lyaffe kugwagwa wala nga tutunudde. Oba mubadde temumanyi nga temutegeka nga yagadde mumumanyi. Bannange njagala mumbuuza ebibuuzo ebirimu kukusa meseji etuuse omuwala oyo muwawaabidde bamukwate kuba simanyi nga byayimba nti nina okumumanya simumanya munamulabye jjo. Ekyewuunyisa lwakuba nti nina akaana kange kabeera nnyo ku YouTube nga
akalaba nnyo ebyokuzanyisa by'abaana nagenza okukayitako lwakuba akaana katono akeebiri nga kali ku vidiyo kagenze ku whatsapp kali ku vidiyo kali mu kulaba ku kitegeeza konsani yamaze kugifuna nga osanze mwana we abaana baffe kati tv zasigala ziri ku simu zaffe ate abaana balina amasimu naye tulina okuvaayo n'omukono gw'ekyuma abantu abafaanana ng'ono okugiruka kibitya bakamba kule mwebale nnyo nvudde ku kamera mumbuuza ekibuuzo kyonna ensonga ebitumuwala tweyambula tunamira abaana baffe abato n'okuswaza obuwangwa bwaffe bw'avaayo n'akwetondye so okujja omusango ku poliisi n'ensonga si ya abe omusinguzi n'ensonga y'abantu abakwatiddwako oluvannyuma lw'okulaba omuwala nga yeyambudde nga Aluwa. ekigambo ekituufu Eddie Kenzo teyakoze nga bukulembeze kubanga Eddie Kenzo concert yabadde ye ng'egamba Eddie Kenzo festival sibe kyabadde tosobola kugamba nti ate abantu balwanye olw'okuba ba upcoming obwo bulimba bwennyini nnyini promota bebizibu ba promota tuyita mu kwewola nga tuteekateeka ebivu otuuka ku kifo nga olina abakubanja 15 oluusi ne bakulema okwandolinga olw'embeera ebeerewo nga buli muntu ayagala ssente ze naye zo nina ssente tuzeewola lwa kuteekateeka bivu by'abayimbi naye omuyimbi n'olemera mu woteeri olw'okuba obusente eno si ebeera ensonga wadde nga nsonga ebeera ensonga lyo bawagizi baffe bali abazze va mu woteeri genda oyimbire abawagizi promota omunoonye kuba kisoboka kuba promota agenda kwekweka Eddie Kenzo tuyakoze nga pulezidenti mutuufu awo era ensonga lwaki sho yayiise yabadde Kenzo alimba mukulembeze abayimbi ab'oku ground upcoming basobola okuyiwa ekivulu tekisoboka kuba baba tebakumanyi nakumanyi naye yali badde ategeera embeera n'atakulembeza nnyo ssente za promota kuba promota zinja kuggwamu nveewo naye bali abawagizi bamanyi okwekyanga ne babula naye oli omuwagizi osigala waali ebbanga lyonna naye Eddie Kenzo teyawadde bawagizi bekitiibwa namulabye ng'ayogera naye nga ali mu bulimba akkiriza agaana ensobi lwaki concert yayiise Kenzo yabadde asobola okwandolinga embeera eyo wadde nga promota tanaba kumuwa balance yali badde asobola n'okunyonyola abayimbi bennyini kuba ye pulezidenti waabwe kati bweba tosobola kukulembera kwandolinga kantu kavulu kamu kakati ate abayimbi onaabakulembera otya mu Uganda yonna Eddie Kenzo yalimbye promota tuyita mu buzibu bungi nga twewola sino okuteekateeka abayimbi abo kati bwe twogerera promota yayinza okumala emyaka 4 nga sitwagolinga okudda engulu ebintu by'abantu byayinoonese yabadde avaako ki Eddie Kenzo genda kusejja n'ayimba bali mugambye embeera eriwo n'ava mu woteeri yadde agenza okusula mu woteeri yali badde ava mu woteeri mu bwangu nga bamugambye waliwo embeera etali nnungi ku mulyango n'agenda kusejja n'asooka ayimba nakakkanya embeera n'ekyo ekikutewo awembuliza nga president omwana ono muyambye mutya alwa oyo promota kwembeera gyali mu sinno promota bangambye mu Lugwala simumanyi omanyi tulina federation zaffe naye bapromota bonna tebannaba kujja promota agenda munoonyako ampe ekigambo ekituufu era kigambo kyanampa ekituufu nja kujja tukinyonyola abantu naye nga Eddie Kenzo akkiriza obagana otufunyeyo omwana ye abawagizi baffe tebabawadde ekitiibwa n'ofa ku ssente bwobanja ku mulyango munziteeko kamera omwana ye yafudde wamutegeddeko mu kivulu mulimu yafudde gwe batomedde saakitegedde mu kivulu kyennyini mu kivulu kyennyini kinoonyereza naye bino byonna biba byavudde ku Eddie Kenzo kugaana kuyimba buno busente bwadde kyangu nnyo okubuleka promota n'omuwawaabira naye n'oyimbira abawagizi nvudde ku TV